Katutabireko tulabe kye tunaaba olunaku olwaleero tumanye mukwano gwange kiriyo kyekifaayo kyekitambula balafa bali. Hello Martin. Oh Martin je baleko ssebo kale sibu bitambula bitya webityo sibu bamse kadimana manya likabogoza tuli kubita fema chinta buli kyomuziki otusindikide message n'ogamba tukubireko sebo nabakubidde nakusindikidde message nga njagala okuntasa kishi Martin waliwo omuwala bamwita Kereya Kereya tayagala kunyanjula mu mikwano mu bantu be tayagala kwanjula mikwano gye tayagala kunyanjula mu mikwano gye ekiki lwaki tayagala kwanjula gwa ku ensonga lwaki tayagala kwanjula ensonga tampa nsonga yonna naye simanyi nange lwaki kiki yagala tukolere ki mbadde njagala mu kubirireko mulabe ddala oba kituufu nga njagala kakati temutera tambulako mwenna tutera okutambulako ffenna kati bwemba mutambula mwenna lwaki ogamba ntakwanjula mbwa mulagawa tuba tugendako mu bifo ebimu naye ate olutuuka eyo nga yeekyanga yandikako ne mu mmotoka nengezaako okwagala okugenda nenvaamu mu mmotoka ngende ndabe wawaalaze naye Kereya yanvuma nanvuma ozunga kiwe katona nkube n'empi okay nga walaba munnange kati ate olulala yali ayomba n'emikwano gye nga baagala kulwana neŋŋenda mbataase Kereya yanvuma ate ne baagala bo bennyini be baagala ate okuneefuulira bankubi nti agenza okubata bali bennyini ate ku bantu be takulaga nko ku bantu be nti oba bano bantu bange ku bantu ba Kereya bonna sirina n'omugwe mmanyiiko okuggyako ye ng'omuntu n'engoye ze muntu simanyi nange lwaki ng'oyagala okuleeta olutalo mugambe nti ndaga ku bantu oba olina byomukola anti awe weyandibadde aŋŋambira naye nze kale nze nga mukweraba siri muntu mubi naye simanyi lwaki yeyeefuula bw'atyo siri muntu mubi n'akasente we kalina kati simanyi ye kikyayagala kalina tumukubire tumugambe nti nze njagala mumukubire kati nga mmwe ababiiti mumbuulire kiki mpulire endowooza yeye kyagamba kakati tuyagala tumugambe tutya nze mbadde njagala mumugambe anyanjuleko mu bantu be kwegamba tubeere mu mbeera esanyusa obulamu bwaffe fembi nze naye anzigye emabega wa kateni oyagala mabega wa kateni anzigye emabega wa kateni okoye mabega w'olutimbe nkoye emabega w'olutimbe kale katumukubireko tulabe tova ku Beta FM ekinta buli kyomuziki Kereya gwe Martin sevu kale tovaako kale sevu Hello. Kereya. Hello. Kereya? Yes, hi. Hi, how are you? I'm okay. Njakozesa Luganda nyabuli jebaliko mama. Hi, Steve. Nawe jebaliko. Bamsabinte bukoza kandi maana manja ne kabogozo uli ku Beta FM ekinta buli kyomuziki ku radio nyabo. So? Wanji? Si. Waliwo abadde atutumye. Omwami wamuyita Martin. Yatugamba nti boyfriend wo. Naye Martin yabadde akomplaininga muko. Atugambye nti oyagala nnyo okumwagalira mu nkukutuwe tomulaga mu bantu ne bamugenda mikwano gyo mukweka bukwesi then Martin ng'ayagala twogereko nawe bambi tukugambe at least kyomwagaleko ng'omulaga abantu kuba bw'aba takuswaza nga muntu lwaki oba tumulaga ensi n'emutegeera wanji obagambe ki ŋŋambe ki maama Martin enyabo n'obwa Martin we asazeewo kunzisa ku radio not in a bad way eh? No waba asazeewo kunzisa ku radio nange kankimutegeeza kakati mbadde nsaba Martin ye nga bwe yeeraba ku bubi bwe bwafaanana ye se mu bigere byange singa nze Martin nga ye yenze sincerely speaking yasobola okunyanjula mu bantu nga ye yenze my dear omwanjula omwagala ogw'obuyagala Martin
osobola bw'oba nga yegwenze. Obuuza nze oba obuuza Martin? Martin, because you said on air. Kikakati Martin yakola atya kuba yakwagala kyova olaba avuddeo n'akuteeka ku radio? Takaba nange Martin ku bubi bwe okumanya mubi kwagasha obuddugavu nalinga enzikiza ntealwanga abantu bandabanga kitangala Martin nyirire mbantu mwanjire nga gayiwange Martin bannange. Kakati kilwaki omwagala nnyabo no bw'ogamba nti mubi gwe lwaki ate obadde naye ebbanga ly'obadde naye? Kale mu bubi bwe Martin ayinamu ku ssente ze. Wangi? Ku bubi bwe Martin ayinamu ku ssente ze. Actually nze mbadde mwagala ssente ze era singa si ssente sikyo nti oli omuwala asobola omwaga special alinga nze Claire. Claire? Ki? Kati Martin akola atya? Martin. Omwami wa radio owulira? Mpulira nnyabo. Taddangamu. Okunesembereza okuba kusimya kigweredde ku radio taddangamu n'ekirozo kiddangamu omusalira mu bwongo bwe okulowooza ku nze oba okunkubira oba okukoma mu bulamu bwange ebyange Martin biwedde. Owaaye? Omwami wa radio ndowooza otusiza obubaka buno. Mukwano. Martin. Sebo. Kireewo muwulidde Sebo. Era kyayagala okuva emabega wa kateni. Sebo oba n'ekisenge ateekako ateekeko sikyasobola. Martin. Sebo. Olina kubeera mugumu muganda wange beera musajja mugumu. Sebo nagumye dda. Guma taata. Sebo nagumye dda.